Dr. Jose Chameleone munnange ate ne Victor Kamenyo beeguddeko so nga ate omuyimbi King Saha mu katambi kano it was a drought nga Bebe Cool ng'ali mukakasa munnange ate ekivulu kye ekigenda okuba nga ate ekkololo byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako kosa ate omuyimbi munnange ate Pallaso anyumiddwa munnange ate wabadde ku highway kosa munnange ate n'enguliko ebadde munnange ate mu background so byengenda okubeera nga nkutuusaako ntandise munnange ate n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone kosa ate ne Victor Kamenyo. I'm getting emotional. I love you. Mashallah. Nayenga fena tuliva na Uganda bugamba balendo kubona betusamba ati kama yote yakantu kamiziwa kantu twaide Victor tukala kusa ku hotel Victor passport yajibuza yejira kunyonyinga ina kudira ku basi ali ku basi ino kunyonyola lwacha ali ku basi Ogumarotia baba agenda naye mali embassy Rwanda babi nkwagala sebo twagala kompe experience twagala n'omusajja tu business class wati nga avimba iba wayalaga jali wa passport nebula yadira ku bus era nga womanyi munnange nti mukwano gwo kasita mwegwako wabeerawo ko munnange ate byomanyomyanyomyamu kaawo nga mujjukirajjukiramuko byemuyiseemu emabegako kaawo so Dr. Jose Chameleone kosa ate ne Victor Kamenyo we batyo munnange ate babadde beeguddekoko mu ngeri munnange ate bwetyo babadde wali munnange ate mu studio so nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate King Saha mu katambi kano it was a drought ku mukutu ogwa TikTok nga kiraga nti nno ali mu kulaba akatambi kano Bebe Cool by the way abadde munnange ate akakasa naye munnange ate essaawa yonna agenda kubeera nga asumulula munnange ate concert n'okolayo akapya kamu mbumuje abantu n'abafuula basiru paka yimba omwaka guno buusaawo omwaka gumu kola album demu obayita omwaka ogwokusatu okitegeera kati kusaawa eno bwe nnakola show yange maze emyaka 5 nga ngenda mugwa mukaaga guno nga sikola show naye ngenda kukola show ekkololo ku mwaka ogujja naye essaawa zino okolayo akapya kamu mbumuje abantu n'abafuula basiru paka yimba omwaka guno buusaawo omwaka gumu kola album demu obayita omwaka ogwokusatu okitegeera kati kusaawa eno bwe nnakola show yange maze emyaka 5 nga ngenda mugwa mukaaga guno nga sikola show naye ngenda kukola show ekkololo ku mwaka ogujja naye essaawa zino okimanyi naye agitegese side wa bwati munnange ate bw'abadde agamba omuyimbi munnange ate Bebe Cool sebo King Saha ye abadde wansi era nga bw'ogezaako okulaba jjukira nti nno naye munnange ate alina concert era nga eri wali munnange ate kololo ennaku z'omwezi mmeka 14 August omwezi ogw'omunaana kigenda kutokota munnange ate eside eyo so kankugjewo awo kankwongereyoko omuyimbi munnange ate Pallaso bambi naye abadde munnange ate ku lugendo lwe ng'ali mu kwolekera munnange ate Jinja mpolampola awo bw'anyumirwamuko oluyimba olubadde munnange ate mu background nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako Welcome to Jinja, ladies and gentlemen. I wanna be forever. bw'atyo munnange ate bw'abadde anyumirwa omuyimbi munnange ate Pallaso kabadde kakutte nnyo munnange ate ettabbu jjukira nti nno omwana mulenzi ono munnange ate yakamala okuvaayo n'ayirizi ng'oluyimba munnange ate nteredde era nga muganda wange lufuuse munnange ate ettabbu obeera nga tonaluceekingako genda kati oluceekinge baluyita munnange ate nteredde oluyimba lwa Pallaso munnange ate olupya wali wonna
yagenze n'ateekamu mwana muwala munna ng'ate Koko muganda wange genda kati olucheekingako. So obutasiba munna ng'ate update yonna kakasa nti osubscribinga, ebisigadde just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.